Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King himself, and lovely one of Celeb Jazz with the King himself. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for following us. On right now, I'm seated between two mothers. Era tugenda kwanjogera koko nabo bagezeko okutubulira embeera bweri bwebadde ebintu ebikyuseemu kubanga babiri bano babadde for a long time bamentalinze abantu bangi nnyo ate abamu kubo ababiri bano tetunako yeyunga mu byabufuzi bagendako batubulira lwaki. Kantandikire ku mukono gwange ogwa kkono eri Mama Halima Namakula. Osiyota Nama. Yendi Omukwano oli otyeyo? Gy'obulidde? Mbulidde wano, mbulidde mukola mu organisation ndabirira baana ba street ba masomero mbabuulirira n'abakyala abakadde manyize enkolagana nnyo ne bakadde bana ne bakadde bannange kati eyo mu up country tugenda ne tutuula n'abazeeyi abamu babalekulira kati nze bwe ŋŋenda ntuula nabo ne tufuna obubuuzi ne tubatwala ebyokulya bwe tuba tusobodde kati ab'oku byalo ne tubayimbira ne tubazinira kati mbuliddewa eyo gy'obadde. Amiina. Ku saidi yange ku mukono gwange ogwa right wali Maama Chance Nalubega. Osiibye otya esooka obuze kwakola ku Celeb Jazz? Mbalamusizza nnyo bannange mwenna abatulaba muli mitya nange gye ndi covid abaluubye nange mpuuba. Omanyi bw'otayogera kalakaga ushambada. Ushambada nga mudamu tushakuna muba bulungi amudamu tushakuna butereevu. Bigenda bitya eyo gy'obadde? Gye mbadde mu covid on era bwe bityo nga bimenya. Yes. Katutandikeko ku nsonga z'abawala bammwe abato bano emuze mentoring mu industry. Kansooke mbuuze ku Rema Namakula agamba atya? Talina bigamba afumba bufumbi bannange mumuleka afumbe. Omwana amuyigiriza okulumya kyateekoze Uganda. Nange nnumya nabo kabalumye we bukiruma nga yeyetta. Mutabani wo Edlisa omuwuliza? Mutabani wange Edlisa gyali ali bulungi lwakuba tali wano ali gera bw'omanyi ali bweru naye ajja kudda tewali mutawaana inshallah ye Allah ajja kugera amukomyewo. Amiina. Mukyala Chance Nalubega, batabani bo ennaku zino batandise okukuba abawala okuli Wizo oli omugenzi yatugendako munaye ne Wizo omuwulizaako Good Life? Awizo na musembo mugulizaako we nali ngenda okukolera concert when nasemba nga covid tanaba kubaawo. Yes. N'ebyokuba bino abakyala obadde obiwulirako? Sinabiwulira naye bwe bibanga bituufu si kirungi. Magezi ki goyinza omwatandikirawo nga ye mutabani ogwali oyimbyeko naye abaana bolayi nga bazze mu industry eno ne babeera ate n'okola closely nabo oyinza muwa magezi ki eri okukuba abakyala n'obbabonyabonya oba domestic violence? Sijja kuwa magezi Wizo yekka kubanga bangi abali mu kategori ya Wizo abakikola naye njagala bakimanye nti okukuba omukazi si kirungi. Oli aba mukulu munno baba akusobezza awakiri muviire baawo kubanga natural abakazi tetulina maanyi nga abasajja physically kati oba akusoomozezza ati oba akusoomozezza muviire mu kifo ky'okulwana ate oyinza n'okukoleramu ensobi mu kulwana okwomba okuba n'okola ekikyamu ate kyoli ejjusa obulamu bwonna. Okay. Mama Halima, mutabani wo Chameleon. Mwita mutabani wo kumanya ensonga zange lwaki mwita mutabani wo. Ayitiriza okulwana ne ba producer. Ate mu mirembe gyammwe mwayimbira ne kati wakomyewo mu nsiike n'omuzika ogwakayenyo sikulanga kongo yomba na producer sikulanga kongo ovumuvumu obwolwana naye wandimwadde magezi kyoba omuyimbi enna yandibadde yeeyisa atya ne producer? I think inakula waliwo time lwotuka n'okula ebimu n'obivaamu. Yes manyi ayina katempa ne katempa bw'okaddiwa kaba tekakyanyuma
oba oyagala okukakola genda okakolera mu maka go naye bwakakolera mu maka g'abalala olabika bubi ate kati oluusi ayagala kwesimbawo kati ate bwokuba onoganda ate butempatempa oba onotulabirira otya ng'olina butempa bwonna osanga omuntu agamba ekintu onokakkana otya kati ye kennyini yalina okukyuka ye kennyini yalina okulaba nti akola ki nti alekeraawo okola ebyekito. Katogereko ku mbeera y'abawala bano be mulabye mu industry mu mirembe gyammwe twalabanga nnyo bintu byakweyambula bintu byakwambala buntu butini nnyo naye ennaku ze twalaba Lydia Jasmine Bashiba balina obuntu bwe bambala olowooza kino yengeri okayoka gye bayinza okutundamu ekifaananyi kyabwe bwe mulembe okyogedde bulungi nti mulembe gwabwe ogwaffe gwali mulala nagwo guno mulembe gwabwe. So obawagira okuba nga bambala engoye ez'esittaza? Sibawagira ate sibanenya. Oba wamagezi ki ku nnyambala yaabwe kubanga ntu bagamba esusse okuba nga teportrayinga kifaananyi kirungi? Amagezi gembawa abo siwaawo magezi. Otidde? Sijja kuwaawo magezi. Kansoke nkrosi ngendeko wa maama Halima. Bakuzibwa sinze nno kwabo. Kale maama gwokyogerako kyekyo? Anti kati ngera chance wagambye omwana bw'omukuza omala omukuza n'omulagirira n'omulagira buli kimu ekirungi bw'asalawo ng'ayagala kukola ekyo ng'akola ekyo kati ffe ate abazze oluvannyuma ne tufuuka bamaama ogwo si mulimu gwaffe nnyo kubanga akukyawa bw'omugandi munnange ng'okunamye ajja kukyawa bukyayi kati ova olaba nga chance akuzeemu nti babyabwe naye nga nze ku lwange gwe mulembe gwe baagala naye buli omu akola bibye kubanza abange kasita tebakunama kyekyokka abange kasita tebakunama. Olera ndagadde okwebuuza mwekuumidde mutya ku mutindo ku mulembe nti bulinya kusa amaanyi geego okyali oli wakano okyalina embavu amaanyi ago okikoze otya emyaka gino gyonna? Ng'olina emyaka nkaaga nganze egyo gyennyini kwegamba kweyagala nova mu stress y'abantu owulidde weeyagala olina kweyagala bweyagazi nova ku stress y'abantu n'okola ki kyoyagala kati nze nga nze ku lwange neeyagala njagala Halima kyentegeeza njagala Halima nnyo kati wemba njagala Halima ayimbe njagala Halima azine njagala Halima addukemu njagala Halima kimwagaza kyemukoza owulidde kinyamba okuba nga mbeera nga bwendi nze nga nze. Ate ggwe sijja kikokozesa kamere kiko sijja kwawukanako nnyo na omukyala Halima olina okwejjako stress ebintu byonna bikustressinga ne bwekiba kale nga kize weesonyiwa ebintu ate n'olya bulungi ne weerabirira kwega n'okola kyoyagala. Yes. Mama Halima ebyobufuzi tukulaba ebbanga ddene nnyo obaddewo mu music industry obaddewo ku mirembe egy'enjawulo kampeyini ez'enjawulo naye tetunakulayo bw'ovaayo okukiikirira abantu bo mu nsonga za paalamenti ku bukiiko obw'enjawulo lwaki? Ndoza omutima gwange tegunasobola saagala nnyo stress tegunasobola naye nga abantu bangi nnyo baŋŋambye okwesimbawo ku kyabakyala abakadde mbabeererewo bwe baŋŋambye kitandise okunyingirayingira kikusonsomola n'okirowooza osangaaza naye nga yes abazeeyi mbaagala nnyo buli muntu akimanyi ate we mbadde mu Amerika mbadde nkola mu bakadde bokka era n'ebipapula ebikola ku bazeeyi mbirina byenkozesa nga ngenzeeyo nze sigendayo neŋŋamba ngenda kuyimba kokka era bwe ntuukayo nga nti akalimu kange kali luddawa kennakolanga kanoonye nzireyo ne kakashi kange akange ngenda mu bakadde bange abakadde simanyi lwaki mutunulako nemmanya kyalowooza oba myaka obunange oba okuba emyaka kitandisa okubayinga
kuba emyaka kubanga nange kati amagumba bwe gagira ne gannuma muno kati agenda okugangamba nga nange gannuma bwe mba nva ku kitanda nkenyera ate nabo bakenyera mpulira ebintu nenzijukira maama byeyogeranga nti bannange ekintu kintudde wano nengamba kiki ekimutuddeko kaka nange bwegirenga kiki ekintudde wano nenkubirako ku nanduja nga towaji kintu nga kintudde wano nange kyantuddewo emboozi y'ekikadde nekwajja emboozi y'ekikadde kati bwe mbanga bangamba okugenda okukiikirira abakadde manyi nnyo bingi ebikwatagana ku bakadde tukusuubira okulanga ogenda obakiikirira naye tasinakyogera okuyingira mwe mukinyingiza ate naddala abavubuka mwe mukinyingiza nze sinaba kiyingiramu omutima gwe guyinza okutyatyamu naye ate bwe kibanga ddala mutuufu kinkwatako nga kisobola okuyamba abazeeyi bange nja kikola. Ate gwe kyasina Lubega? Nze ebyobufuzi munnange ebyatalira ddala saagala. Naye twakulaba ngeri ewa Kigalo ng'oyimba. Okuyimba buyimbi tekitegeeza ewa Kigalo nze siyimbangako wa Kigalo nayimbanga wa Mwanyinaze Bukenya. Anti Bukenya naye ogenda omutunula mbooti. Otegedde gye kiva? Nkitegedde gye kiva. Nze ebyobufuzi no nze ebintu ebimpa stress saagala ate kati mu myaka gyange gino gye ŋŋendamu saagalira ddala stress. Kambuuzeemu mutabani wa Bobi Wine tunakulaba ng'oza omukubira akakuyega omuyimbirako ku scientific gundi zino campaign zigenda okujja. Tampitanga kati gwe maama empozi emyaka emyaka ndoza basibyeyo naye nga kengeza kkubidde akasimu babanga nkubidde akasimu era nja mugamba nti siri nnyo mu bintu ebyo ebyabyo byakubuukabuuka omanyi ebyabyo byakubuukabuuka bukagedde n'okola oti nze kati ebyo sibisobola naye ate ebyesayidi eno nyinza obisobola kuba byabazeeyi. Omupiira ogwo gubye gutuuse goolo enywedde. Nga twagala okumaliriza katwebuuzeemu industry essaawa zino nga bw'ogiraba oza ki abagirimu kye balina okukola okulaba muno yeeyongerayo mu maaso okuva mwe mwagireka ne kati weetuuse kubanga okyagirimu? Okweyongera mu maaso ly'etteeka lino erya copyright okulyenforcinga copyright netandika okukola naye ebya Uganda nga bwe mbimanyi amateeka bayisa mayise wegakoma nkitegeera baliisa naye terinabaako we lyabadde. Naye singa ekyo kinateekebwa mu nkola abantu ne bamanya nti balina okusasulira music ne music enaffe abamukola tumukola tuteekamu ssente si wakugaba bugabi si wa bwereere ekyo ne bategeera ekyo ne batandika okuteeka ssente mu music ng'edda bwe kyali kubanga edda abantu baagulanga tapes ng'omuyimbi afulumya tape ne bagula naye kati abantu tebakyayagala kugula music baagala wa bwereere ekitegeera kati naffe abamukola tetulina we tufunira ate baatutaddeko nalabulidde bataddewo n'amateeka baabuukidde ekintu kye batamanyi wayinza okubawo mistake kubanga mistake eri awo nze nakizudde we kyavudde oba naawe wakifunye munange naye nga bongere beebuuze batwebuuzeeko tubabuulire bye tuyitamu kubanga music kati tugaba mugabe mukyamutunda tuyitimuse abamu ne batumbuka n'ebweru ne batunda n'ensi yaffe n'olulimi mu mawanga ag'ebweru naye ate nga ffe tetufuna wano mu nsi yaffe tetunafuna ssente kubanga etteeka terinaba kwefoosingibwa. Kale Mama Halima golowooza ki ekirina okukolebwa? Njagala nkimanyi era ngamba corporate naye njagala oyawukanemuko just gwekyooza ekirala ekirina okukolebwa. Tusooke tutuulemu ng'era chance wayogedde tusooke tutuulemu tumale okwegeyaamu n'abakulu tumale obabuulira tufunira wa bafunira wa
owulidde kagamba oba nja kudda copyright oba tebannaba kutereza teeka eryo nga terinatereera era tujja kubasasula ate nabali batuggyeko batunde ebyaffe kakati ffe tusigadde tukola ki owulidde ate kunyigiriza kati gundi upcoming ono mugamba ki teekawo miliyoni 7 osobola okukola guno omwaka osobola okukola miliyoni n'emu tannagikukwatako mu bulamu bwe n'ataano kakati balina kusooka kukigiramu oba balina ensonga gye bakikoledde be bagimanyi naye ffe ejja kunyigiriza nnyo abayimbi naddala ba upcoming ate nga babeetaaga. Ebigambo ebisemba eri abatulaba abatulaba nze nja kugamba nti era ngamba abawagizi baffe mwebale nnyo okutuwagira okutambula naffe okuviira ddala mu 1900 paka na wano we tukyali kyekyokka era mweyongere maaso temutuvaamu mweyongere maaso okutuwagira music Uganda agende maaso. Amina. Mama Halima, ebigambo ebisembayo eri abayimbi abavubuka abawala n'abalenzi n'abakadde bo. Ekisembayo nsooka kwebaza manyi abaana bange balabeeka omanyi ninayo akasomero k'abaana bakayita akasomero buli lwenzireka nga naleeta akasomero awaka bonna bagumidde mu covid muno ne batuula era beebala okumpa stress ngitambuza bulungi. Kati mbeebaza olw'okuba bakola emirimu muli bakozi ba mirimu kakati nenzizaako abantu bange abampagidde emyaka gino gyonna bannange mwebale nnyo ngenda kaddiwa nammwe sisobola kaddiwa na muntu mulala okugyako mwenna ababodaboda abampita erinnya Halima nga nze abaddako mwebale nnyo okunjagala era mwebale nnyo okulaba TV eno yennyini gye tuliko mukipinga amaaso gammwe nga gali kuno kubanga yetujjukidde ffe abazeeyi netuleeta babiri abala tebannakikola owulidde yetujjukire netuleeta nga tuli babiri n'olwekyo bannange tubaagala nnyo abaana abato mwekuuma abawala mwekuume ku bavubuka temwagala mufune fistula wa bwereere ate temwagala mufune endwadde endala abavubuka kyotayagala bakikole sisitawo tokikola mwana wa munno mulala kyekyo kaya bavuka kyensobola bagamba abazeeyi bange gyendi temufaayo kati ate n'aba abali mu bufumbo ng'obufumbo bugenda bubi korona bwana gwawo bwati mujja kulanga buli kimu kizeewo kati muli nnyo kumpi each other naye ate wano we mbamumanyirigana buli mwatunulye munna amubuulira ekizibu kye weewano wennyini mbaagala nnyo era ngenda kaddiwa nammwe. Tweyanza nnyo tweyanze badde abakadde ababiri bamaama baffe both Halima Namakula ku kono ne Chance Nalubega ku ddyo wange mbebaza nnyo Benji abadde ku kamera ate abaddewo nga kalabaala baw'omukolo bamuyita Swini musiibe bulungi mweraba.